Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Olwo munnaffe wambuuzizza ku cloves nti cloves ziyitibwa zitya mu Luganda. Mubuuza nnyo ekibuuzo ekyo. Ono munnaffe yambuuzizza. Cloves tezirina linnya ddala lya Luganda, ziyitibwa cloves. Bwe zityo bwe ziyitibwa. Bintu bingi nga bw'olaba kaloti. Kaloti linnya lyasigalirayo nene lifuuka lya Luganda. Kaloti osobola wandiika mu Luganda tekiba na buzibu. Kati ne cloves tezirina linnya ddala lya Luganda. Wadde abakyala bano ababutunda ku midaala batera okugamba nti oyagala buno obufaanana ng'emisumaali, bwe batyo bwe bagamba naye lyagaana okukwata. N'olwekyo cloves zisigala cloves. Kakati ekyo ekyatti kijjeeko nti cloves ti kijjeeko, tojja zifuna. Ziyite cloves bw'oba ogezo zinoonya gye bazitunda. Cloves mu supermarket bazitunda, eno ziseerebwa nno. Ate mu butale obwo bw'amaanyi nga tinga nakasero, obutale obwo buli mu kibuga makkati, bapimira mu kiro ezo cloves, kiro half quarter bwe batyo. Ate abaana babutambuza ku bugaali, babutambuza nnyo ku bugaali, bo batandikira ku 10 kati. Babuteeka mu bukebe kati bakyusaamuko, bateeka mu kakebe ne batunda nusu 10 oba 2,000. Bwe kityo nga naye kyombuuziza nti baziyita batya mu Luganda, ziyitibwa cloves. Bugenda mu muceere, bugenda mu caayi w'amata, bugenda ku caayi omukalu, bugenda mu nva, ennyama, byennyanja, enva ez'enjawulo, mu bijanjalo, binyeebwa, osobola okuteekamu bulungi nnyo bu cloves obwo. Kwegamba bugenda mu buli kimu ky'oba ogenda okufumba, kisinziira obutaddemu otya. Mukitegeera. Ekirala bujjanjaba amannyo agaluma, aganyenyeera, agavaamu omusaayi. Cloves ezo nnungi nnyo era mu ddagala erisinga erya abo lyetusenyesa amannyo bye bimu ebigenda mu cloves obwo, bugendamu bulungi nnyo. Okuziyiza okuwunya akamwa bukolera ddala bulungi nnyo. Abaana abato abafuna obulwadde bw'okusiibwa wansi eyo, mu abaana abawala abakula, eryo ddagala kale buyambira ddala bingi ku mubiri gwaffe, ne bimu sibyogedde lw'ensonga nti ddagala nnyo. Cloves ezo zinoonye obeere ng'ozikozesa nga bwe zikozesebwa. Zitaddeyo nnyo ku channel yaffe eno Kyaiti. Cloves ezo zitaddeyo nnyo nga nzinyonnyola, naye ng'ekikulu kya byonna wano kye tutunuulira wano, munnaffe atubuuzizza nti ziyitibwa zitya mu Luganda. Ate zirina linnya lya Luganda, erinnya lya cloves lyennyini ly'olina okukozesa. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077787340 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.